Embeera ya Honorable Ssegirinya ne munne yeeyongedde okwononeka so nga ate y'omulangira Ssuuna akawaŋŋamudde. Isma Olexas yeeganye ebyokutta Dennis ku mapeesa so nga ate ye Case ne banne wekyogerera bayimbuddwa. Ago n'agasingawo galindirire mu bujjuvu. Mujje baleka ekyo kyonna gye mutuusako engalo mikwano gyange mwebale butako wakuntegeranga matu amanyenzo Mumbejja Aisha Nassolo ntuusa ate n'amawulire agagenze mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda bwe yakanneeyungako olunaku olwaleero lwennyini wano ofunirawo amawulire agenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'amawanga gonna agatwetolodde ku ba celebrities bo bonna kale n'olwekyo munange osubscribinga munange tojja kwejjusa gwe subscribing otuule okalire ebisigadde ate obindekere obutakumalira budde kantandikire ate n'agandeese olunaku olwaleero era nga nagenda maaso kansooke nkusuulirewo ka video kano then otegeere eggulire lyengenda okutandikira. Abantu kale n'ekirala abantu bagamba ddala Ssuuna tuzze tumulabirako ye muntu omu ku bayimbi abasitanize nga talina hit buli mwaka naye ng'asobola okubeera nga asustaininga obulamu bwe nti Ssuuna ye nga ye mwami musiraamu ate nga tumugobererako ne mu ddiini yandibadde omuntu asonyiwa. Nyabo kankubuuze. Tombuuza nze mbuuza. Kale kankugambe kyonna Sebo. Omanye eddiini yange gye nsoma. Nkumanyinga omwami omusiraamu. Okakasa. Akati gambabuulire. Olwaleero gambasomese na busomesa sijja babuulira. Bwe mbanga mugenda kukyaza omuntu ku TV zammwe musooke mukole survey omuntu genda ogenza okukyaza kyeki muliko updates. So si kujja wano notandika kwogera nga bw'oyagala. Nkyaza ng'omanye ekinkwatako oba tolina kinkwatako tonkyaza. Toddamu kumbuza bibuuzo nga tomanyi bikwatako please. Toddamu kumbuza bibuuzo by'otamanyi bikwatako. Nkyaza ng'omaze okunkolako ki? Okakasa ndi musiraamu. Nkumanyinga omusajja omusiraamu Ssuuna. Mutukoleko survey nga tetuzze kulwana Ssuuna. Respect yourself and your career. Oshedera. Oli mu kamera Ssuuna tetulabisa. Akuddira mu luyimba taluwoomya wabula nga kansuubire mukwano gwange byonna ebigenze mu maaso obitegeredde ddala bulungi oyo ye mulangira Ssuuna ennaku zino tetumanyi kikyamutuukako wabula nga ye mukyankalamu ddala nga bw'okiwulira era ng'ebyo byolabye bibadde ate waliko STV babadde bamukyaziza era bwe batyo nga bamubuuzaako naye ng'ekisinza omujja mu mbeera kyakumuyita musiraamu naye ng'ate kinajjukirwa nti omukulu ye mabegako ye kennyini yavaayo era n'atugamba nti akoze eki nti asiraamusa wabula ng'ate essaawa eno bamuyita omusiraamu ate munnanga akola ki abyega nawe olanga ennaku zino gwe wenna amwogerako omukulu ono mukambwe nnyo era olina okubeera nga weegendereza nga weekiwulira ng'omwogerako era nga bannaffe tubamanyi ababadde mu kkomera olw'ensonga y'okubeera ng'ate bakola ki bamwogerako kalebule era nga mwabo ffenna tukimanyi bulungi Case wakomako ne Isma Olexas naye bakoze eki bamuyimbudde lunaku lwaggulo so bannange byebyo ebigenda mu maaso olunyize bw'ati akazina n'akassa wansi era watyo n'akola ki neeyongerayo wabula nga bino ebintu si birungi gwe nga sereebu biba bikola ki biba bikukakkanya kale nno munanga osigenda ku lwawo wabula ate kankusuulirewo ka vidiyo kanaakokubiri tugenda ate kuggulire lyaffe eriddako. Ffe twatta Dennis ku mapeesa yaffa tayogera ali mu ttaka twamuvinga on naliko temuyinza tutiisa n'eryo. Bye byate munange bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda si byangu n'akamu n'akeddagala wabula nga naffe tubirengerera eno ne twebuuza ti naye oba ki ekigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Oyo munange ye Isma Olexas gw'owulidde aka Jjajja Yechuli nga munange agamba nga we yatta Dennis ku mapeesa wabula ng'ate gye buzibidde olunaku olwaleero bw'ati avuddeyo ate wali mu kiwandiiko ne yeegaana bino n'agamba mbu ye tannabyogerako era mbu zino ntalo za Facebook ye tabimanyiiko wadde yagamba nti abo abamuwala n'abaagala omusuula ate munange bye bakoze eki be bagenze mu maaso n'okubeera nga bineeno babikola wabula nga ggwe eyalabye ka vidiyo ako nkusaba okeetegereze era gw'obeera jjaaji ku mulundi guno ddala mutuufu gwe weetegereza emimwa gy'omukulu ono si gye gyayogedde ebigambo ebyo babipanzewo bupanzi kubanga tutera owulira bu vidiyo ekika ekyo nga butambula by the way tutera obulaba olina omulaba ng'ayogera bigambo birala naye ng'ate ebiplayingira mu background birala so kati gwe weetegereza emimwa gy'omukulu ono Isma Olexas yabadde ayogera ki ye ebigambo ebiri mu ka vidiyo byo bigamba bitya ekyo nno munnange nkikulekedde beera naawe jjaaji olwaleero ojja kuba otuwulirako atawo mu comments nti ddala bino ebigambo babimusibyeko busibi oba ye yabyogedde.
So ngate mukwano gwange yonvuddeyo ate kinajjukirwa nti omukulu ono Kaizi Mako ate ne Wako ewe bati ate babadde mukomera era awo ekitalya ewabula nga wetwogerera abakulu bano bayimbudde wabula nga wetwogerera basuze mukomera ekitalya olunaku olwaleero olw'ensonga nti munange ekiragiro kyagenza okutuuka ekitalya ekiragiro kooti kye yasindise okubeera nga abakulu bano babata kyatuuse kikeerezi era we batyo ne bakola ki ne basulayo wabula nga babayimbudde ku kakalu ka kooti kabukadde 10 bulambira ndowooza obalaba bwe bafaananye bannange embeera y'ekkomera ate bwekyo weekoze eki weerabise so bannaye katusuubire nti balina ekyokuyiga kye bajjeeyo enze kyensaba bannaye walina okubeerawo enkolagana wakati w'abaserebu ne bannamawulire munnamawulire manya ky'olina okukola ne serebu manya ky'olina okukola embeera ekola eki etwanguyire gwe serebu tojja kwewala kwogerwako ge mazima oba toyagala kwogerwako then ebyokubeera serebu biveeko deewuwo beera eyo teri ajja kwogerako wabula the moment wofuukira serebu manya nti bannamawulire ogwabwe kola ki kukwogerako so bannange we bakwogerako tonyiiga ate naye munnamawulire funa engeri gy'olina okukola ki okubeera ng'oyogerako ku bantu bano nabo manya nti banyiiga so munnange wanyiiga ajja kusibisa ng'omulangira Ssuuna we yakoze so katusuubire nti bambi abakulu bano bayize essomo era ekyo tebajja kukola ki kubeera ng'ate munnange bakiddamu wabula ng'ate babana wali ku social media bakyagendera ddala maaso n'okubeera ng'ate babakalakata bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate batambuza obufaananyi buno nga woobulaba nga naddala Kaizi batambuza ekifaananyi kya Kaizi ono abadde akola ku TV sako ne Kaizi ono abadde ekitalya nga we batyo bakola ki bagenda mu maaso n'okubeera nga bamujereegerera naye nga bambi abakikola mwenna mukomye ekintu kino oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 0705839777 oba +974334184 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant. Wabula ng'ate tuvuddeyo ate byo bya nnaku eby'omukulu Honorable Ssegirinya Mohammed omubaka waffe ow'Ekawempe North Sakate ne munne Honorable Alan Ssewanyana era ng'ono wa Makindye West ebyabwe byongera kwonooneka buli lukya tweffe twadde tulowooza nti embeera egonzemu era nga n'ababaka bali beekalakasa okudda mu Parliament paka ng'ensonga z'abano ziwedde mu butuufu babadde bazzeeyo kubanga bali beekalakasa nga bagamba nti paka ng'ensonga z'abano zikoleddwako tetujja kuddayo wabula I think it was yesterday but one bamaze ne baddayo nga nabo balowooza bagenda kukola ki bagenda kukola ku nsonga z'abantu bano wabula ekyavuddemu mu ebyo olunaku olwaleero kwe kubeera ng'ate munnange omumyuka wa Ssaabalamuzi omukulu ono Richard Buteera bw'ati ate yavuddeyo n'ategeeza bannamawulire mbu ng'ekirowoozo kya Pulezidenti Museveni bwekityo ekyakubaganyiziddwako ebirowoozo Nambu kyekitongole ekiramuzi kijja teeka mu nkola ebyo byonna Parliament byenaabeekoze eki byenaabeesazeewo ate ku kirowoozo kino jjukira tekirowoozo kya Pulezidenti Museveni kyo kyali kyakubeera mbu abantu bano nga abatemu tebasaanye kubeera ng'ate bakola ki beeyimirirwa so ekirowoozo ekyo kyakubaganyizibwako birowoozo mu Parliament kyenaabeesazeewo ate ekitongole ekiramuzi kyo kye kijja okukola ki okuteeka mu nkola kuba biri bano oba ddala basaanye okweyimirirwa bayimbulwe oba tebasanidde kubeera nga bakola ki beeyimirirwa so bannange katusabire abakulu bano twongeremu essaala zonna ze tusaba tugende mu maaso n'okubeera nga tetuzongera mukuba tetumanyi kikiddako ge mazima kitegeeza kikyasobola okubeera nga tebagenda kweyimirirwa oba okukola ki okweyimirirwa wabula nga bannange kigenda mu maaso mu Uganda Katonda yekka yasinga okukimanya wabula nga obadde muwuliriza mulungi muganda wange yonna gye ntandikidde pakati wano wenkomekereza nsigadde nze omumbejja Aisha Nassolo kansuubire nti ate munnange wotuukidde wano ate munnange omaze okubeera ng'ate osubscribe nga saakate n'okubeera ng'olikinze video yaffe eno bambi ngenda kusabosule bulungi Katonda kunkuumire ate munnange tusinkane olunaku olw'enkya mawulire amalala ngenda okubeera ng'ate nkutussaako omukwano gwange wabula nga toseetuka kubanga nago ate gajja kuba gakola ki gajja kuba gookya musule bulungi mweraba